Alright, natemba nyingideo musibyo mutya buli mujja sinzira okubeera nga ate agoberera Abu Dhabi, Dubai, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain, Jordan mwena bawangalira ku ddungu ensi mpitirivu ku ddungu mwebali nnyo mulidde okubeera nga ate mugoberera saidi wano mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwaliza ewamu nammwe ate mukola kimanyi nnyo okubeera nga ate mugobera sinza kubeera nga ate neerabira okubeera nga ate mbabuuzako salute everyone yenna ateekako data n'obeera ng'ogamba nti buli kamufaadikana ababeera nga atuteereddeyo z'omu ku bantu abagenda okusooka okubeera nga te bakafuna abalabira awo mu Europe ensi omuli UK n'ensi endala nnyingi nnyo side awo mu Europe ate bwe twambuka wali North America, Canada mwe mubale nnyo balidde kubeera nga te mugobeera gompya katwegattako wano tubeerawo n'amawulire wanti tubeerawo na kibooziboozi tubeerawo n'amawulire nga galiko n'obukakafu buli kimu nga bwe kitambula mu ggwanga Uganda ate n'ebweru w'eggwanga Uganda gwe kirina okubeera nga okola kiri kimu make sure you subscribe ate ka notification bell kaliwo ne bali make sure nti okakoonako kubanga kajja kubeera nkakwalatinga whenever I upload any update ojja kuba otudde ku ssimu yo obeere ng'ofuna ka notification awo nti kakati ate munaayi waliwo kipya ate omugagga ate Fahad kyatuteereddeyo ensonga ndowooza ze mbatandika nazo za Rema Namakulah wamu ne Dr. Kuluthum kakati by then walingawo Rema Namakulah ne Dr. Hamza ngera ku nnaku enkulu kati nga Eid ngeezo kati nga Christmas ngeezo ng'abantu beesunga nnyo ebifaananyi twalulindiriranga nga mbaga ntuga kakati ate kati kigenda kubeera kitya Rema kakati ayambadde atya kakati ate style kyempya gye batuteereddewo kakati nomunaayi amawulire gensembye okubeera nga afuna oba agenda kafunawo galaga nti kakati kapo empya eyayingiddewo eyagala okubeera nga gezaako okubeera nga esangula Rema Namakulah ye Dr. Kuluthum wamu ne Dr. Engineer oyo omwami weyo yaani oyo mwerabiddemu kamanyage naye ng'ensonda ez'enjawulo zivuddeyo ne ziraga nga zigamba nti abantu bano bandibanga bayingiridde Rema Namakulah ne Dr. Hamza nabo bagezaako okubeera nga bakubya obufaananyi awo bateekayo obufaananyi naye nga abatunuulizi b'ensonga bagamba nti ekyamazima kiri nti wadde bino byonna babikola naye fashion yaabwe oba omwambazi bwabwe ekyamazima kiri nti yeetaaga kutugibwa butugibwa ekintu kikyawuliramu ddala ennyo nnyini ddala era nga amawulire amalala genfuna mu kampu ya Dr. Kuluthum galaga nti anytime from now yandibanga ate agenda kubeera nga azaalira Engineer Akram omwami bamuyita Akram ensawo yonna agenda kubeera nga ate amusuulirawo kibebi kakati n'ensonga ezo kasuka emmere nga ate nzikuteerawo nga bwegambye nti wano ffe tetwogera njwanjwa buli kimu kyetwogera kibeerako prof kasuka nkuteerawo ensonga ezo ate n'obutambi bulala bungi nnyo as usual vidiyo eno etandika nakuteekako ka like ategeko ate osobola okubeera nga tosharelingirako n'abalala eyo mpolampola ate era sitero mbajjukiza mwabali eyo nga wandyagadde okubeera nga ate olanga naffe omukisa guno togusubwa kwata enamba z'essimu eziri awo ku screen tunoonyeeko beera nga otutuukirira tugenda kubeera nga tukulangira bizinesi yo bulungi nnyo kwata bukwasi namba y'essimu eyo jangu eno ku WhatsApp tubeere nga twogeramu here and there mpolampola abantu bwe tubeere nga ate abantu tuba kuba bizinesi maaso ekintu tojja kubeera nga ate obwejjusa soka nkusira obutambi buno ate right around nkomawo n'amawulire amalala mangi ennyo ate temuvaawo tweyanziza nnyo Dr. Kuluthum otukubamu ebirabo by'ebifaananyi bya wiiki eno n'ogezaako bambi okusangulawo ebifaananyi bya Rema kubanga bibadde ndowooza bikusula ku mutwe ng'olaba abaana kapo abeeyagala beekubya ebifaananyi ko gwe naawe n'oyita wa kamera n'akuwayo kafoto kafoto ak'omukwano nga bw'okolaba tulina ebifaananyi bya kapo ne tuba n'ebifaananyi by'abaagalana nga bw'olaba wano Kuluthum ne Akram batuwadde ebifaananyi ebiri mu pose obw'enjawulo Akram akoze ka pose akakyasinza okubaako omutawaana ke yasomye ku Google nga bw'okalabaako yakasomye ku Google kamutawaana nnyo ka pause akokola Kuluthum bambi nga bali mu mukwano ogw'enjawulo omukulu n'awuliriza akaana kaabwe kali mu lubuto ngeri gikogera ngeri gikasamba nga Kuluthum akaana kalabika kasamba katujja muri lubuto akalaba akaana kaani ka Akram akali mu lubuto lwa ajati Kuluthum ebifaananyi bambi bibadde bibalumya omutwe nga bagamba bambi abaana abato abeeyagala ne Rema abeekuba ebifaananyi ffe tuli ludda wa ne batuwamu ebifaananyi ekiteeberezebwa nti ajati alabika ali lubuto lw'omukulu ono amukwatira ensawo ono omukwasi wa nsawo mulungi n'omukwasi wa nsawo bulungi Akram ensawo webanga ya kikazi ne weba ya kilo 5 Akram agikwasa akagalo weekati akanaswi kubanga yakuguka mu kukwata ensawo z'abakazi awuliyo otya munnange Dr. Kuluthum kakkana toweereza komenti
kana toddamu message laba bulabi nakulabenga ku video eri gye nakoze ajjati ozze okomentinga ajjati munange don't comment laba bulabi video weyagalire omuntu ubeera mulavu n'omuntu wakutegeera ajjati Kuluthum Akram tweyanze bane obufaananyi bwe mutuwadde kapo abaagalana abali mu mukwano abali mulavu abali mu mukwano pure love same wemalireyo kulamusiza ajjati wa Kuluthum mwewali ebifaananyi bye mutuwadde bibadde birungi marvelous ebifaananyi bimimi mwayambadde bulungi nnyo Akram noonyayo ku fitting ezo empale nene nedda noonyayo ku fitting kusati ku fitting n'empale ezikufittinga bulungi oleme kwambala abayaaya annange ndabika nenoonyeza CPS omanyi temuwaabe woowe naye temuwaaba temumpa biraze just nsaagamu busaazi temuwaabe woowe muwaaba difference ya body black oba mwagikumisa sigiri oba mukyagirina simanyi Kasema ne wanyawo enja tugenda kunona kimeke ku passport ge apo ne tolya oba omusaiga yetu ero bule matanyuke bibe vibe wa mula baina wote dukoze obule matanyuke bibe lero gwe tuli bite mirembe jatukera buli woyita bagamba pensonga tuli mugeto bulamu batukera bagamba bapala bandi batwegomba ndeka nawe tokuba golukokolalo atonyiga ngola bankutero kama sifala baliyo yabatikayo nawe towapala musoja kugenda weki nonze sitya danger nonze sitya mugabe you know me sit at danger no kanga no tisa you know me sit at danger ndagala kukubeta nkola kiki ndagala kukubeta mba ndagala kukubeta wenga kiki ndagala kukule kiwanda ngo anti ndagala kola pai aba batanga taina taina eli nuna mamina zaina kuanga bawika na kuwete waina bu aba spia aba school aba kuwe msekete kamikulumu bunno nze concert ya Alien Skin ya London eya Purple Party performance yabadde nnungi Alien Skin yakubya abantu omuziki naye waliwo ebitaagenze bulungi room yabadde ntono ekitasobola kuwa muwendo mutuufu w'abantu babadde ku concert kuba babadde mu kanyigo naye bw'otunula ku pavilion eri waggulu wa room tewabaddeyo bantu ekitulaga nti turn up yabadde ntono ku Purple Party concert mu London. Ensonga ey'okubiri empisa za Alien Skin nga performinga ku stage omukyala najja akufuwe sente n'omweragirako n'omubadala Alien Skin gwatamanye luzungu otandika otya okubaddala omuntu azze okufuuwa $. Abananga abayimbi baffe njagala tutereezeemu kwako kubanga abantu abo mu London bayita mu bingi gikufuuwa si buli omuntu alina omutima ogwo bananga abantu bayita mu bingi okukola sente zaabwe gw'omuyimbi okulabisa omuntu azze okufuuwa mukazi najja okuwa sente golooza Uganda bameka abakikola kituufu oli star amalalo olina mangi amasanyalaze gali ku ggwe gwaliko abawagizi gwe yakuba Freedom City nevaluinga nnyo sente y'omuntu azze okufuuwa ku stage si buli omuntu agwina omutima ate abantu bayita mu bingi okukola akasente kaabwe gw'okumusinduukiriza emmeeme ajja kufuuwe n'omulabisa ku stage nalabye omukyala ng'aswadde bambi talina kyakkola gwazze okufuuwa $, atamanyi na luzungu ng'amwebadalirako atunula eri amweyagalirako gwe omanyi kye bayita winter omanyi sente bwe zimenya Uganda mu London Alien Skin ebirala byonna wandibikoze naye n'otatyoboola mukazi nakulabisa mukazi azze kukufuuwa si buli Uganda nti asobola okujja ku katono k'ayina
okuwa omuntu bro kituufu performance yabadde nnungi naye okulabisa omuwagizi tekyalaze makulu gonna tekyalaze kusiima na bwetoowaze olaba kamiliyoni avunnamira omuntu amuwadde $10 ku stage amanyi value omukazi akufuuwa $1 tomanyi na luzungu webadala bwebadaze bro ekyo kye wakoze kabadde kabonero kano David Lutalo never ever kutalenti gy'okozesa n'amagezi g'okozesa ng'okuyimba ennyimba n'obeera obwezi akagyekuli ng'ali sikini mwenna yabakulembedde 1 ensobi y'amaanyi azawi toddangamu azawi omuntu yakuba cricket evo nejjula n'obanga akanyiikuuli mbu alien yaliidinze show yammwe. I have never seen a bunch of useless musicians being overshadowed by a gambler in my life. David Lutalo ayimba ennyimba z'omukwano babadde akanyiikuuli wali olola bulozibu oti basi alien jadda Jesus Christ on a fucking wide by sky. If all the cameras were on alien skin, then the person was right not to go. However much yabadde afunye visa. To them mazima tebamumye visa. Ticket yabadde nayo but he was right person sigara. Because also kanawe noona linnya lyange ndikoleredde mu kino ekintu kyange nnyimba endongo ntobe nayo. What this younger man overshadowed me in London. Kati person ye yejjeemu.